kwekumira ku Wings TV y'abawagizi baaki ba movie industry banaye mukola ky'amaanyi okubeera nga muwagira movie industry mukola ky'amaanyi okubeera nga mwagala kyebayita movies ebina Uganda waneeno e Uganda banaye muli ba Bay muli ba Muwendo nze simanyi ngeri ki gye nyinza beebaza naye nga mukola ky'amaanyi mukola kya muwendo akaseera kaneeno ke tuli mu kazibu nnyo okukamala programu yange tulefuke nange n'abamaaso Jacqueline ne munnange Sesimba Tadeo Roni ate nga mu butuufu amazima nga munnange bw'ayogedde tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo nnyini ddala kiseera kye tulimu kya coronavirus abantu bali mu kukaaba abantu bali mu kusinda bali mu mayumba gaabwe beebase nsaasidde abasajja abafumbo n'abakyala abafumbo leka kubanga nze Roni kankubuli bw'obeera nga eno quarantine nga yakusanga ng'oli ne baawo kale nga oli baawo ne mukyala wo muli mu nnyumba bweti wallahi omusajja n'atakwetamu oba omukazi okwetamu kati nno gwe nno okyali awo ntumira eyo abasajja nga gw'omanyi karantini yagenda okutuukawo bweti okukuzinga yakusanga wa neighbor ng'eyo gye yakwatira kati ate tokyasobola kusala kuveeyo kugenda mu nnyumba eyo abeewuwo nga bakunoonya bagamba bannaye omwami waffe ate kati oba yalagawa oba nga n'essimu waziggyako weekwekedde ddala nkutumiddeko eno quarantine abantu bagenda kuwawukana trust me abantu kati nno okyali ku ekyo ekintu ekikyasinze okutabula abantu mu quarantine eno abantu enjala eruma abantu naye nange nnuma ekuluma wenjogeza waneeno ennuma naye nga sirina kyakola nina okuweereza abantu baffe tunakola kyate gwe mulimu gwaffe abantu tuba tulina okubategeeza kyekitambula mu nsi kyekiriwo ekigenda okujja kati nno kankubuulire kano kobadde tonnaba kumanya olunaku lwajjo pulezidenti w'eggwanga gabadde lwajjo olunaku lwajjo pulezidenti w'eggwanga ng'agenda kwogerako eri ensi amasannyalaze ne gavaako amasannyalaze gavuddeko okumala essaawa gatidde ku president ku kintu ekijja kati abantu ne balyoka bagenda ku bunkenke kitegeeza agenda kutwongeza emyezi 6 ate agenda kutwongeza emyezi 7 kati kyebavudde bajjako amasannyalaze naye era batwongezaayo bbanga ttono nnyo ennaku 21 kati tutambuddeko essaawa sikyo just ennaku 21 tukyakaabya akajanja bayibawe kuba waliwo ensi endala nga baziwadde emyezi 6 emyezi 3 kwegamba ffe tukyakaabya akajanja tugume Jackie ennaku 14 zaleetera abantu okufubutuka mu nnyumba ne bafuuka ebitagasa kati ennaku 20 omanyi kye bayita ennaku 21 kati kankubuulire Katonda waali era kyenkakasa nti akola gwe mwesige saba kola ki zino ennaku 21 zigenda kuyitako ate tewali mbeera ya lubeerera kino nakyo kigenda kuggwaawo kigenda kuggwaawo muganda wange ali eyo njagala okugamba era nga nkutegeeza nti guno omwaka gwe tulimu baguyita 2020 bakyala balina engeri gye bakwogeramu ka 2020 ako nga bw'okawulira pulezidenti yabadde agezaako ejjo kyogera kyamulenyi baguyita batya omwaka kati njagala emirundi emeka ne kigaana munnange omanyi pulezidenti waffe Sisileya kati ng'omukulembeze w'eggwanga era kyabadde kirina kusikatira njagala okutegeeza mu film industry ku mulundi guno wazze ekintu ekyatuwadde challenge Rolex yafuuse Rolex ne tugamba abantu bagenda kugirya twagenze okutuuka ku Rolex ng'era ddala Rolex firimu waliwo yakoze short movie obeera wa Jackie ombuuza nga nenkubuulira omanyi teriyo kyasinze kutiisa aba film makers mwena batumiddeko mu Uganda ekyasinze okubatiisa omanyi okubanga kampuni ey'amaanyi ewangadde mu kisaawe kya industry ya music ng'ekola videos ennungi ng'ekola audios ennungi kati ate okubanga eshiftinze n'eyingira mu industry ya film kati abantu ne basuubira nti ekigenda okujja kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo ne babeera mu kutya ne babeera mu paniki ne bagamba bannange kati olaba Swangs Avenue eyingidde mu industry ya film kyekigenda okujja naireeta tabbu eya gundi eya Rolex eya Rolex eri yabadde ensasagge
Kale Sons Avenue mtubaniriza mu movie industry mwebale kubeera nga nammwe mwazze ne mutweyungako simanyi oba music industry yabanyizeemu ne musalawo kubeera nga mweyunga mu movie industry simanyi naye kakyonna kyekiri nesunga olunaku lumu tukyaze ku mukulu Benoni kubanga industry ya film tubadde tetulanga nnyo nga tukola ebintu byaffe twagala kulanga bwolanga ku social media olowooza okoze eki olowooza omaze twasooka ne tubeera ne project yono omwana n'akuba ebipande Lukman Ali n'akuba billboard n'ateekako project ye ya film ne tugamba bannanga abantu nno bayiza okulanga mu industry ya film project ye ya film eyo ne tugamba omusajja ekintu akyambusizza kati twabadde nno tukyali awo ku billboards kati ate owa Rolex ye bwe yazze n'akukuba ku social media ne tugamba banaye social media omusajja nga atutabusi kati twabadde tukyali awo nga buli radio genda okuwulira buli omu ayogera ku Rolex buli muntu n'awaana Rolex n'ogenda ku TV radios bonna boogera ku kintu kimu ne ngamba so ba filmmakers twekereze marketing structures zaffe bannange tuzongeremu twesibidde ku kintu kitono nnyo ffe tulowooza nti bw'olanga ku Facebook oba olanze firimu abantu bamaze okutegeera n'ogenda ku Twitter n'olanga n'ogenda ku WhatsApp n'olanga n'olowooza nti noweesuulirayo gwa nagamba so nga ate bantu batono nnyo waliyo abantu abasinga obungi ababa batasobodde kumanya ki gwe kyoba olanze ate nga tebajja kusobola kukuwagira okimanyi quarantine we yajjira waliwo ba makers abali mu field nomanyi kye bakola abantu abo kati waliwo no project naliyo nali assistant director Girls Empire ya fly okitegeera quarantine we yajjira ne balanga simanya bikiro kwega president byonna bye yayogera batugoba emisinde mu hotel gye twali wangi lindako mwali mwagenda omwana oyo yali asasudde ennaku 20 ennaku 20 nego ba filmmakers muteekamu ssente ennaku 20 kati mwali mutambudeko ennaku mmeka twetambudeko bennaku zaali 8 ennaku 8 kati zonna ennaku 12 zonna nazikolamu loosi kati kyesimanyi oba oyo nanyini hotel anakkiriza okubeera nga twongerezaawo ku ssente zaffe nga mwongerezaako bongere anti naye sente nga naawe bwozimanyi ajja kuba yazikozesa mu kalantini banaye ezo sente nyingi anti kati nga naawe olaba kalantini eno tewaliwo buli muntu ali mu kweyiya olaba no bagambye nti ne banki ezimu zavuddeyo ne zitandika okugamba abantu tujja kutandika okubasalirako ku bbanja lyammwe mu Gwokuna wabula ako akantu kanyumidde naye nga kimanye Ronnie nti ene embeera yanyigiriza nnyo ba filmmakers bangi abali mu field simanyi oba nabo baali bakoze nga fly ne basasula lumu simanyi ngeri okyali awo Zenji Studios yali egenze n'omukulu wa Modern nga bagenze mu shooting nabo nga basasudde ebifo eby'ebbeeyi nga basasudde nga butuufu natuuka ku seeti yaabwe neŋŋamba kino kiri wano ebyuma by'amaanyi kyokka nga byonna buli kintu bakibuukinga dda kyatukola bubi era industry ya firimu omusajja oba mukazi oba muntu nga gy'oli gwe wa designinga coronavirus baaba watuwangula emikono giri mu bbanga kubanga otufiirizza bintu bingi nnyo kati abali bunyumba omanye ennyumba tubadde tugiwulira buwulizi kati tugenda gira kati nze nno nali ngiwulira Dubai ng'oli agamba ndi eno mu kiyumba bantulugunya bakola ne tugambe oba ekiyumba kifaanana kitya naye kati buli muntu waali ali mu kiyumba tuli mu kiyumba kirabako waliyo nno akannyumira obeera mu kiyumba nga bakutulugunya ng'ate bw'osasulwa naye ate abakirimu wano kati tukirimu okibeeramu enjala ekuluma tolina kyakunywa oyina osasula yaka oyina osasula amazzi bannange tunyigiriziddwa kati nabayo jjako yali omunene nkozi laba nze naroni waabwe naye bannaye okubulire abanayuganda tebaggwayo ate bati
buli kintu bakitwala kyakusaaga wabula kyakusaaga koda ogenda nolaba bu WhatsApp posts oba kale bunene posts aba bloggers bwe bakola bannaye no offense kati nno okyali nno kwako omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ayogera olunaku lw'eggulu alina ekintu kye yakoonyeeko ekyasinza okunsanyula yagambye nti bannayuganda twagala nnyo ssente munnayuganda osobola sente zijja kukutta osobola okumugamba nti ekyo ekintu kitta naye nga kiriko ssente n'agamba nze saagala kumanya n'agwayo ezinene emmotoka z'obuyonjo nga tebannazikola tebannazigaana yali agambye nti nno mu mmotoka mugendemu ng'abantu 3 naye n'agamba muno baali bateekamu 3 naye nga bataddemu si bafamire ye tamanyi wa gyavudde wabula amusanze ku kkubo ne bateesa ssente n'amuvuga n'amutwala tamanyi wawa yakutte tamanyi gun status yeri etya n'atwala mu kati ojje weesange ng'omuntu gwatutte alimu akagira kocho okitegeera nga ate wamaze dde okumuvugako distance anti kyekyo kyeyagambye nti no twagala nnyo ssente kati nojja osanga abavubuka ba booda wano baali batandise emize nga jjukira babagamba nti kati ku booda bw'obanga oli wakubanga okola olina kubanga osomberako migugu ate abamu ne batandika kuvugira mu migugu nga basibamu abantu basobole okubatuusa n'amuvuga ng'omugugu asobole okumutuusa gy'akola ki gy'amutuusa so njagala okubagamba naye twetaaga ssente twetaaga okulya loni abantu abamu tuyina abaana betaaga amata omwana togenda kukeera ku makya omunnyonnyole nti nno munnaye amata gabuze tino sukaali tewali kyayi ayagala amata ago agagala galimu sukaali essaawa y'emmere weetuuka aba ayagala kukola ki kulya togenda munnyonnyola gasiiyawo nti ate tokimanyi nti nno simanya covid-19 simanya biki simanya quarantine togenda bimunnyonnyola ye ayagala kulya mmere so kati abantu balina oyiiya mu ngeri yonna okubeera nga bakola ki nga bafuna ssente kyoba olaba mu kkubo otambula n'osanga abantu nga bangi nze nali simanyi nti n'abantu batambula ne bagenda nali manyi we baayimiriza ebidduka buli muntu ali wuwe abantu bagenda ne bakola Jackie njagala okukugamba munnayuganda ali bubi nnyo munnayuganda ali bubi nnyo munnayuganda ye muntu akeera ku makya ng'anoonya mmere ya leero bantu batono nnyo abakozeewo ng'akozeewo n'agamba nti nyina enkalira naye abantu abasinga obungi mu Uganda majority bakeera ku makya ng'atamanyi n'abantu be kye bagenda kulya ng'agamba kangende ku mulimo ngiye 10 naye omuntu agenda okuyiiya obuyiiya 10 ate amala okukifuna akiweereza ab'ewaka bateeketeeke ekyokulya kakati ate omuggalidde mu kalantiini ya nnaku 20 omusuubira kola ki mazima ddala lwaki teyeetetenkanya omugugu n'agufuulamu omuntu amuvuge amuweeyo emitwalo 2 amuweeyo omutwalo abagamba coronavirus esobola okufa n'essabbuuni naye ate lwaki eddagala lyayo libuze ng'ate sabbuuni asobola okutta akawuka ani akugamba munno eddagala lyayo libuze nze kyasinze okunnyumira Jackie kye kino kitulina bannayuganda abaawonye naye ng'ensi ezisinga obungi ziri mu bulwadde zino ensonga z'amazima amatuufu go gali nti bannaye abantu mulina okwebikka twebikke bambi bambale gloves kati omuntu ng'ono ng'omusaaze ng'oyagala okumuliraana sooka omufuuyire era ono namufuuyidde eddagala ppitirivu nnyo si byakusaaga si byakuwena lwa nsonga emu kubanga saagala ansiige kawuka Reni jjukira programu yaffe eteekebwamu ssente Zen Studios ne aba vintage health care abo bennyini nyine abagagga baffe wabula oba oyagala funa vintage health care ng'oyagala obbakubirako nabo baafunye nnono eddagala lya covid-19 obuuza kuseka balifunye basomere enamba y'essimu enamba y'essimu eya covid-19 tujja kugiteekako wano eya covid-19 oyina enamba ya covid-19 oba eya bebekulu gy'ogamba 0 ate kati gwe kyenjagala okukugamba kiri kimu obwongo bw'abantu bulowooza covid-19 oli oyinza okumugamba nti no enjala ekuluma aga covid-19 n'ogamba yi enjala ekuluma covid-19 ekyatuuse mu ggwanga kiyitibwa covid-19 buli muntu endowooza ye alowooza ku kigambo kimu covid-19 naye nga njagala okubategeeza nti mmwe bannayuganda abali eyo bannaffe aba vintage health care osobola okubafuna ku 070
36854 oyo ye munnaffe owa Vintage Health Care gendayo akujjanjabe olaba gwe tondaba kasikini nga nsala ekirevu ne sibutuka babita batya nayina ebintu nga bwensala ebirevu mbutuka wano omusajja n'asooka mpa eddagala kati ne bwensala nsigala ndi talatibu kawerete oba osaze side kigwe tofaayo gwe kasitoba ng'ogenda bugenzi mu Vintage wonna w'omanyi nti obutuka wasobola okuba nga wasigala wali talatibu ate gwe ayagala okubeera ng'olangako ne Wings TV ojja kuyita ku namba y'essimu 0751326622 ate osobola okubeera nga olangako naffe ku TV yaffe ey'abawagizi ba movie industry tuliwo okubatuusaako buli mbeera eri mu movie industry wamu ne mu ggwanga yonna sirema kwogera ku muganda waffe Kaasa DJ Dakota oyo owa Zenji Studios editor omulungi ennyo yasooka mu muziki n'aguvaamu ensi yonna eyo Masaka wawawa buli muntu yayogerangako DJ Dakota DJ Dakota yali musajja wa tabu nnyo kati saawa eno editor wa firimu mu Uganda bebamukuba editor eyo industry yamunyigiriza naddukira mu industry kati akuba wonna omanyi abantu ebintu biba byakugerengeta wabula twaniriza ffe sebo yongo ina jolemerezwa jangu mu industry ya film ate ebitaliko kola interview tosoka kola interview oyingira buyingizi we wanji omwami bayita Karim Bravo yayise ku Facebook account ye n'agamba ba movie makers mwebereremu mufune at least kakadde kamu musobole okubeera nga mukawa abawagizi bammwe bababeererawo nnyo baba supportinga mu buli kimu lwaki mubeera mwekola kimwesuulirayo ogwennagamba obutayabayambako naye nga kyemmanyi obulungi ennyo lwaki oseka waawo yatulangidde Karim Bravo yatulangidde naye nga kyonna kyekiri Karim just no embeera enyigiriza buli bwomu embeera enyigiriza buli ate tolowooza ganye kukola ki kusonda ssente kukola ki kuwa abo abantu baffe kuba twagala nnyo batubeereddewo batwagadde bafilm makers ate bo bali tokyogera kirese sisobola kukyogera zenyizo okukyogera munaye Kalimu munange embeera olaba embwego w'ekiriba ng'ate gwe ow'ennyama okkirira waliwo eyagambye muno simanya tubadde luzira kati bakoze batya bagutusalidde tubadde kwalimanda kati tuli bakonvi kati bagutusalidde omusango gwa nnaku 20 21 naye nga nze njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga kubanga akoze kyamaanyi okulaba nga afa ku bantu be bambi babenga atwagala tubeere seefu ayagala asigale nga afuga abantu nga tafuga mirambo waliwo omukulembeze omu yagamba mbu enseekula mirambo netugambe ekula y'emirambo ng'ate abantu baba bafudde nange kyatulema okutegeera n'essaawa yakakati kyannema okutegeera nkyakyebuuza era wabaayo eyo munnange ng'osobola okukinnyonnyola enseekula ety'emirambo osobola okukiŋŋamba n'ekitegeera sijja kulema kwebaza ayi Ssaabasajja Kabaka Omuteregga taata tusensebuse wano ku Wings Films happy birthday bannange webale nnyo okubeera nga wasobodde okubeera nga otutuusaako emmere bannaye ettafaali bannaye okola kyamaanyi okola kyamweru owangale ayi Ssaabasajja ali kuleegamu nze ndiwayo omubiri gwange bannange gwe kati nno okyali awo wali abantu abamu abavuddeyo bambi ne beerekereza omusajja omuvubuka yabadde makindye yavuddeyo ewa saaluuni imagine jukira tulina abantu batugamba mbu bamufuna mpola naye olinze yandaze nti si mufuna mpola oba ekigambo mufuna mpola abantu bakyogera lwaki bakyogera jakutta omutwalo gwagu n'aguwaayo mbu abantu abasinga obungi bamulabireko nti nno ne bw'oba olina akatono osobola okukalya n'emunno n'awaayo omutwalo gwe abantu basobole okuba nga bafuna emmere negundi ani
Ani ono comedy ono wa nanyini comedy store ani Alex Mohanji yes Alex Mohanji yagambye ba comedians mudduke misinde gwe eyetaze oba omutwalo sente zitali nyingi nnyo kuba naye tali bulungi kuba quarantine naye munyigiriza kati kwegenda asobola okubeera nga afunirayo oba akatwalo oba ebiri yagambye obutasukaawo oli comedian oyagala kungamba lindako lwaki nange sigenze kubanga nange siri ngenda kuyingira comedy kubanga bibanga biri munga botuka mu quarantine ngeno nga basobola okusoosowaza ne bakuwayo mutwalo oyingira nno gugula kilo za sukali gugula kilo za ate nebintu webererawo ntumira ku bantu abaleeze ebintu mu quarantine eno bannange mwebale nnyo temuyina kisa n'akatono Omukisa Nantasangwa oyagala kuzanya firimu olina ekitone oba tolina kitone wasoma oba tewasoma Wings Films bakafulu mu kuzanya firimu gamba nga Magic Stick, Dangerous Neighbor, Blood Revenge, Struggle n'endala nyingi nnyo bakoola abagala okuzanya firimu kuba ku simu 0753060663 oba 0776060663 basange ku ofisi zaabwe ku Mayanja. Oyagala kumala kwengera nga ffene bakubeko olyoka omanye nti n'otuusa okuwasa. Kati bana Ronnie naye movie makers tuyita ki abayimbi bavuddeyo ne beekubira omulanga eri president abeeko engeri gy'abalabamu naye mmwe muyina nnyo lwaki temugenda ne mubeera nga musaba nammwe obuyambi okuva ewa president mulina nnyo mukube ku mulanga bali baagukubye nga balina we baguyisa kati temuyina wakuguyisiza wa Balamu ate ne Balamu aba agenda yeri bambi omulaba Balamu tasobola tegeka buzi premier Balamu tategekangayo premier ya movie yategeka yani ategeka bivulu by'abayimbi okay kati era ye Balamu atuukirira omukulembeze w'eggwanga kati baakubye omulanga gwabwe nga baguyisa mwani mu Balamu namwe muguyise mugundi ali omwami Benoni Kibuuka muguyise omukyala Maria Mundagire muguyise mugundi omukyala Nambasa sente z'abakyala z'omanyi gye zagwera kati nze ebintu ebyo saagala nze bigendamu bajja kubinsongamu omukyala Madamu Nambasa nzetuwa asobola okubeera nga tukasukirayo omulanga tukasukirayo omulanga ffe bantu tetulina naffe bambi twetaaga obuyambi tuli bubi nnyo 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 jjukira nti no movie industry eye Uganda tenatuuka ku ntikko music industry tewalabye nga omusajja akutta omwana we kasita balangirira ennaku 20 mu n'akwata abaana be babiri n'awandiika ekipapula ekinene nnyo ekipapula ekinene n'akikwata ng'akola okwekalakaasa okw'eddembe okitegeera n'atambula okuva mu maka ge n'agenda mpaka wa Ddiso kati bambi musajja wattu yabadde agenda mu kkubo poliisi n'emukwata poliisi bwe yamukutte n'emugamba olaga wooli mu kwegugunga oyagala kwekalakaasa biki bambi musajja wattu naye ng'ensonga gye yabaddeko yabadde ki emmere gye yategeka ennaku 14 jjukira abadde takola emmere yamukola ki yamuggwako kati emmere bwe yamuweddeko ate n'awulira ennaku 21 kati ng'alina okugenda yeesalira amagezi yabadde agenda wa Ddiso kumuwa mmere naye njagala okwebaza Ddiso bambi wakoze kyamaanyi nnyo wakutte emmere n'okola ki n'ogimuwa bamuwadde akasawo ka kilo 10 ez'akawunga ngamu emiti gya sabbuuni 2 ne kilo za sukaali 2 n'omuceere wagulimyewa
kyetusobola okufuna bannaye ebijanjalo n'akawunga byafuuse ebijanjalo ekyo kyo kikwati baaba tuli akawunga n'ebijanjalo ntumirako ku basajja nga gwe waka wali oleka siringisi 2,000 ng'oyagalirako ebifu by'ennyama nabisanga wati nateebuuza gye babijje naye nga ku mulundi guno omukazi naye anoonya engeri gy'ateteekanya ku bijanjalo byolekawo bonna buliyiwa bonna babugalira buli mu karantiini nkutumidde muganda wange webale nnyo webali eddala tojjanga okwo mwene embeera lwaki mwene embeera abantu balwadde nnyo okimanyi senyiga n'ekifuba byafuuse kirala senyiga n'ekifuba byafuuse kirala kubanga n'enfuufu ebadde nnyingi kyokka ate nga ze zimu ku sayinzi eziraga covid-19 anti naye ebiseera ebisinga tulinawo biikabuuti byaffe kati kiyegu bwe kikwatakwata omanyi ze sayini naye ate waliwo ekyenjawulo bakugamba nti nga mulimu n'akasujja oba tutya twatidde kituli muli eri tugamba oba simanyi waliwo n'okwereetera embeera naye jaki kankugambe kino omanyi mu sayansi batugamba nti stress gyekuma okubeera ennyingi osobola okulwala osobola okukogga osobola okufuuka ekintu ekyenjawulo kati covid-19 we yajjira abantu baafuna stress nga bawulira simanyi mugundi wagudde 5 mugundi wagudde 4 mugundi kati emmeme zaakajja okutukka bannange munzikirize nkaabemuuko ku maziga sekendi ze ku pasitayiga ate yavuddeyo mukomera musajja watu musajja watu naye erudda nze yayogera kyali nze kale sijja kugomera ekituufu kiri nti kyeyayogera si kituufu naye lwakuba nti abantu baali ku sayidi ye abantu abamu baali ku sayidi ye kiweesanze nga mu nsi ez'enjawulo mu China wa omuntu bw'alwala coronavirus oyinza okumusanga bamutaddeko ekintu wano ne bamuteekako nga babalabako ne bamuwayalinga ebintu eby'enjawulo ne bamulaga ensi n'ekirala oli abeera nagweri okitegeera abeeyo ebweru bo babalabako naye waneeno e Uganda tetufunangayo omuddugavu waneeno ewaffe omunauganda waneeno ne batulagako oyo omulwadde wa covid-19 tetumulabangako tetumanyi nti nno oba weebiri oba tebiriiwo jaki amazima matuufu go gali nti obulwadde bwo weebuli anti batulageko anti kaakati omanyi kagambe omukulembeze omulungi abaako ebintu ebimu byakweka okutiisa kiri kyenkugambye nti stress tayagala abantu kuba stressinga nnyo kati akuuma kubanga era amanyi abantu be abantu babamanyi wanene e Uganda bamala bagamba wuno omulwadde wa covid-19 wallahi ojalabe emisinde nga bajja kulaba bannayuganda asobola okujjayo essimu ya whatsapp nasooka agira yekuba selfie yekuba ne selfie n'owa covid-19 abantu balwale kati amanyi abantu be anyway president thank you so much president abantu babamanyi bambi ate ntuusa okusaasira eri bannayuganda bannaffe abaddugavu bannaffe abali e China banaye banyigirizibwa nnyo babayisa bubi naye banaye bantu mmwe ne wano waliwo abachina naye lwaki tetubayisa bubi okitegeera abantu bali eri tebalina kyebalya bali ku street tebalina we beebaka babagoba mu mayumba mu accommodations zonna bali ku street kwe basula beebaka okwo obudde ne buziba ne bukya ne batuula okwo tebalidde tebakoze eki naye mulekerawo tuyisa obubi tubeegayo waliwo omukutu baguyita Weibo social media eri China omukutu ogwo kwabaddeko nga balaga abachina ngeri gye bayisaamu abaddugavu nga babakwata ne babakuba kogwo omukutu kwayitako baleeta abantu 100 abantu 100 nga bakwata abaddugavu 1,400 bebakwata abaddugavu 1,400 ne babakebera akawuka okubasanga 10 kiri positive bebazuula nga abantu 10 bali positive abachina ne batabula ne bagamba balina okufa n'omuddugavu talina makulu omuddugavu sitaani ebigambo bingi nnyo era abalabi baffe nja kubaweerezaako ku bigambo bino olabe ebigambo mazima ddala abachina bye baayogera bingi nnyo ku mukutu ogwo naye kyatumalamu nnyo amaanyi nnyo
kuba bangi abali wano eno in fact be basinga okubeera ne business ez'amaanyi wano naye lwaki tetubayisa bwe bati ffe ng'ate tubawagira ebintu tugula ebintu byabwe abachina tubaagala kubanga tubatwala nti bantu bannaffe naye singa naffe tubaboola nga nammwe bwe mutuboola bino ebintu si birungi ebya racism si birungi bannaye n'akatono bwe mbeera omuddugavu nga gw'oli muzungu byanjawulo kkiriza n'ekyo katonda kye yakuwa naye nga katonda yakuwa olina amagulu abiri nnyina abiri olina ennyindo bbiri nnyina bbiri olina omutwe nnyina omutwe nnyina ekituli kino ebituli bibiri anti obusungu bukwogeza n'ennaku bikwogeza ebintu by'otaali naye nga Ronnie quarantine eno weggwa weetegese kukola ki ombuzanga gwe ekijja gy'oli gwe movie maker gwe weetegese otya quarantine eno ng'eweddeko ogenda kuzzaako ki gwe commentinga wansi ku link eno commentinga wansi nsobole okubeera nga ndaba ku comments zo wamu n'abantu abalala okubeera nga basoma ku comments zo kati munnange nze njagala okugamba nti covid-19 nze muyigiddemu ebintu bingi omuntu era nze nja kusekerera nnyo omuntu abadde nga tosevinga nga tugenda okuva mu covid-19 eno nga toyigiddeemu kusevinga gw'ogenda kubeera mulwadde nnyo ojja kuba teweetaaga kuwa bitanda bibiri ku mulundi guno nja kusekerera nnyo era omuntu agenda okutuula awo abeere engalo bunani nga tayagala kukola kubanga eno covid-19 etuyigiriza nti eva omuntu olina okubeera ng'olina ensawo enkalira n'ensawo etambuza omanyi wali abayimbi abamu bayimba obuyimba ne bunnyumira buyitiizoote twekolere ssente obulamu busimayo bunyuma ozirya asimayo bw'okola ki naawe n'ogenda n'ozikola ki n'ogenda n'ozirya kati bw'omala okuzirya covid-19 n'akola ki n'agwawo yatulagira okubeera nga tweriira ku ssente zaffe kyokka kati akawunga karantini tetulina ssente tatuwayo yadde ekikumi naye nga omusanga ate ogusalira oli togusalira tolina ggwayo so kyenjagala okugamba nti oli omuyimbi aba ayimbye kusanyusa ate naawe todda mu kunywa kugwayo kugangayira so covid-19 eno nze njigiriza bingi gwe nga movie maker ku mulundi guno ngenda kukola project era nsuubiza eggwanga ngenda kukolayo project ey'enjawulo eno ku mulundi nga yo yakusomesa nsi ku bintu byenjize mu covid-19 ate njagala okutegeeza nti wennakoma akati wennakasimba nga pulezidenti w'eggwanga atugambye nti nno ngenda kukola nsimbulewo ntambule ngende mu maaso yes kati ate nga gwera movie maker ate nga presenter wa tv bwe bagambira nti no quarantine ewedde oddayo mbufumbo obufumbo bwawe obufumbo tebiriimu okay kati olaba ekisookera ddala inze this is a commitment ngenda sooka ku church oba enzigi bazigudde oba tebanazigula nsooka ku church kutendereza mukama kuba embeera omanyi bameka abayiseemu covid-19 bameka abafudde nze n'amaasi Jacqueline nkyali mulamu nsaani kitegera nsaani I have to praise him okitegedde kati ekirala Ronnie ngenda kukola ekyo ngenda kutuukiriza ekyo Jackie kyenjagala okuba ngenda kulwana masajja makazi okay makazi ngenda kulwana makazi okutuukiriza ekyo kyenjagala okuba okay covid yakuyigiriza bingi okay nze mbadde siseevi obadde tosevinga tekaseera covid-19 wagwayo quarantine wetuviirayo naye kakati ogenda kusevinga saawa eno kati olya kuziriwa nze mbadde sisevinga nze obadde tosevinga kale mbadde nenayo akabokisi kange ewaka nti n'akabokisi nayo nansula musi nyingi kale ngenda kusevinga ebinene okitegeera omanyi nti bafilimu makers bangi nnyo abalina za akawunti nga olunaku lwe yagiggulawo ka saving ke yateekako ng'agiggulawo akatandika kaggwako kati eri mu negativu na negativu za ssente bamubanja kati ajulira kuggulawo buguzi akawunti mpya
naye nga mbatumiddeko mwenna abalina akawunti nga mwakoma okuziteekako sente olunaku lw'ogiggulawo naye nga covid-19 njagala muyigiremu bannange ku mulundi guno bw'ofuna 5,000 lyako siringisi 2 8 zoba otereka kubanga tomanyi mama 2 ogule 2 olaba kati kati saawa eno abantu balya siringisi 10 ewaka 10 kyawa nawe tosobola na kulya 10 gwembuulira nze nkubuulire agula entula ye entula ya 10 entula ya 10 anti mpuliriza entula eji n'agimeketa obudde ne bukya munda kasaba nga alina kaataddeyo Jackie kankubulire tuve mu bintu by'okusaaga abantu bali mu kuyiga bali mu ate kaatuuse akawunga tekannaba kutuuka ku bantu abamu era bannange abali mu kuddukanya akawunga bali mu nsonga z'akawunga bannange mwanguyiza abantu bali bubi mugenda kubatuukako nga salama tebannatuuka kati ebitundu by'emasajja biri bubi nnyo kati ate balina ku nfuufu wabula ate nentumira ku bali abaddira ebijanjaalo be baatuma okugula ebijanjaalo ne bagula amayinja ne bagateekamu bongerezeeko kilo ziwere bannaye baŋŋamba abafunye ebintu ebyo ebijanjaalo nebaza gavumenti era ku luno pulezidenti w'eggwanga bannaye alisalute ku mulundi guno yagambye kama mbaya buli eyalidde ekyo buli eyalidde ku ssente eyo nawulidde obukadde 10 abantu bwe balidde ne babulya ku bijanjaalo n'akawunga kani imagine ng'abantu bali mu kufa gwe n'oddira akawunga n'olya naye owaye bakyali mu kunoonyereza tebannabikakasa bulungi ebijanjaalo baatugabiddemu mukene tatwala manda naye ebijanjaalo bitwala amanda singa kale mukene kale ye tatwala manda mangi batugabidde ebijanjaalo naye tubatugabiddeko ate mukene eyo nno nsonga nkulu nnyo amanda gabbeeyi ekirala tegakyalabika ate ebijanjaalo birwawo okujja kati buli alina amanda agaseera muwemu ebijanjaalo wabula omanyi kyensinga okwagala njagala akawunga nga kaliko omunnyo akasiike waliyo kaliddeko nga kalimu ennyaanya covid-19 ekuyigiriza ebintu ku kyayi covid-19 tuyigirize ebintu kanjigirize abantu bange siika teekamu butto mu seppikiyo oteekemu akatungulu oteekemu ennyaanya obunzaali osiike ng'era wekibeera kati oyiwemu amazzi agagoya akawunga ogafumbe gajje bulungi bumala oyiwemu obuwunga otandika okugoya kati bw'okagoya ne kajja bulungi katereke kawole kitegeera nga tekatuuya nnyo kateeka awantu awali open kawole bwe kamala okuwola sala ekitole nywera ku kyayi omanyi kagenda nnyo nga kawoze ku kyayi lindako Jackie nkubuuza ennyaanya ya mmeka ennyaanya ya 10 butto wa mmeka kabutto kabiri omunnyo gwa mmeka otunnyo kiro oguneeno ogw'omu kasaketi gwa 2 kati ne bagutunda baagwongeza bannaye bantu mukola amazzi go ga mmeka amazzi ga 10 ekidomola kati olumbalaba lw'oyingidde olunaana akawunga kammekako akawunga baatuwadde obadde otya baatuwadde akawunga kakati bwe tuba tumaze okubala ezo ssente olunaana olwo Jackie okyalina olunaana okumala ennaku 21 kati kankubuuze bw'ogenda ku dduuka bw'oba onywa ku kyayi bulijjo onywerako ebintu bya ssente mmeka magi na muwogo abantu ebyo baabivuddeko naawe abantu bakyanywa kyayi ku makya kumunywerako bintu omuntu anywa ekikopo kye eky'amazzi enva nkugamba woba wamma oliyuzi okunywerako ekyokulya gwe yakawunga akasiike katereke kawole tetugenda kukwatagana nze sikkiriza wulira ne ku lanki osobola okufumba kyayiwo n'oteekamu amajaani nga temuli sukaali n'oli akawunga ako kewagoyezza ku makya n'okalya n'otuuka ekyeggula era n'okola ate awo ngenda
muwagira n'ebijanjalo byo bisevinge anti wuliriza ebijanjalo nabyo bisevinze akawunga bwe kaggwawo kati ng'otandika kusiika ku bijanjalo ng'osiika ku bijanjalo olyako empeke nnyanya obinywera ku caayi empeke nnya n'ekyemisana n'olyako ebijanjalo empeke nnya n'ekyeggulo n'olyako ebijanjalo empeke nnya wabula mbutuufu ate awo nkwagadde omanyi saving omusajja akawunga ako kakola olunaku lulamba n'ekikopo kya caayi ebikopo bya caayi ebisatu ebitali mu sukaali ntumira ku musajja eyagula ekyennyanja ekirala leka nsooke mpa abantu bange olaba obuugi obwo akawunga ako kafumbemu obuugi nnyo ku caayi obuugi obutaliimu sukaali bugenda nnyo ku breakfast onywe ku lunch onyine ku sapa weebake tosobola fa ate kasita oba ng'olina kooteekayo okumunda naye endi embi togifaako kasa kiri nti olidde osigaddewo oli mulamu bannaye muve mu kulya ennyo mwe abasajja abaali bamanyiira musimanyi mugenda mu jimu n'ovaayo n'olya essuwaani 6 nze njagala okukugamba mu covid-19 ono bonna alya essuwaani 6 ankulayirira tunaagenda okuvaamu ng'okutuse kubanga emmere ogenda kugirya etuuka ekugweko lya akasuwaani kamu kokka bwe kati kamala ate ne bw'oba osobodde osobola okwesonyiwa jimu n'otandika kudduka buddusi nga pulezidenti bwe yatugamba eddukira mu pulezidenti yeyansiize omanye okukuba press-ups 30 press-ups 30 omukulembeze w'eggwanga Jackie mpamu ezo ze yakubye nawe zo nnya 30 ziriya z'abasajja abalaze sisobola naye ezo eza president nze naye gwe president yandaze nti akyalinamu akyatufuga nnyo president w'eggwanga it is okay Jackie waliwo mikwano gyaffe ababeera ebweru nga bawagizi baffe nga bambi karantini eno yagenda okubatuukako nga bali mu nsi za bweru eyo ne batasobola kukola ki ne batasobola kujja naye sabe mukama kati ensonga gye tulimu tulina bwekwasa mukama kubanga amazima g'amatuufu tetulina kyakukola ensi bwe ziba nga zivuddeyo ne zitandika okuyisa bannaffe bubi ate nga ffe abantu baabwe abali eno ewaffe nga tubayisa bulungi kati tulina kuleka bulesi mukama yalina okukola ensonga yonna wabula siyinza kulema kwebaza memba wa paalamenti honorable omulungi mu Uganda yonna nze gwe nasoose okulaba yakoze obubaka okubuweereza China okuweereza ambasada we China kubanga kino ekintu kitwaliramu obulamu bwa bannayuganda bonna kati omukulembeze akiikirira eggwanga akiikirira mu paalamenti mu Kampala eya Central mu butuufu gye bambi yakoze obubaka n'abuteeka ku social media okulaba ng'alwanirira abantu be so njagala okugamba mwenna bwenna babaka ba paalamenti mu bitundu eby'enjawulo mu constituencies ez'enjawulo bambi tubasaba buli muntu kuba okulaba ng'obaako kyokola eky'amaanyi kubanga amazima we ekituufu ekiriwo bannayuganda bali bubi abali mu nsi ez'enjawulo ate nga be bawagizi baffe abali mu nsi ez'enjawulo bambi basobole okubeera nga bakiyitamu nga balamu nnyo ddala naddala abali e China abali e Dubai abali mu nsi mikwano gyaffe abatulaba abatuwagira ku Wings TV bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nga gw'ogamba Wings TV yempa ebyewaka gwe osinga weebale nnyo weebalire ddala ate weebale kubanga wasubscribinga naffe kirungi nnyo tojjanga okwo njagala kutumirako ku bantu baneeni ntumira Rebecca Mukula banaye nkwagala nnyo ddala Shami Nantale okola ky'amanyi okubeera nga owagira Wings TV okola ky'amanyi okubeera nga oyagala Nancy Jacqueline yes abantu ab'enjawulo Irene Nanziri Seremba simanyi quarantine wekutwala mukwano naye nga kyonna kyekiri tujja kiyitamu kinene tewali mbeera ya lubeerera simple time sorry birungi simple Simon nawe nkutumiddeko nnyo bannange Shamia Shaima nkwagala nnyo omwana owange ow'obuwala baganda bange mbagala nnyo mikwano gyange dijani nkozi Dakota
omubwati number 1 DJ sajja ow'amaanyi nnyo akyasinze yakubba ekidongo ebiseera ebyo ali mu Zenji Studios editor w'amaanyi ate nga mulungi nnyo ku kamera webale nnyo kubanga oli ku kamera yaffe webale nnyo webalire ddala omusajja pulogulaamu eno yagituusizaako olunaku olwaleero era ebifaananyi bye mulaba yabikutte ebirungi okuzaama so njagala nange okwongera okutumirako ku mikwano gyange mwenna nze sijja ku menshoninga mannya kubanga muli bangi sobola kuboogera ne mbamalayo muli bangi nnyo Bambi, do not forget to wash your hands. Wabula. Use sanitizers. Wait, so like Aganaga kyasenye mabega kawo ati mikocho okugamba sanitizer yagamba sanitizer epasa mbaddeko nnyo ebabega kawo nga buli kavidiyo epasi kata kabeera kali ku muganda waffe aganaga ng'amugamba amubuuza supermarket waje yakajje ka sanitizer munnaye ateekawo nyakyako munnaye katangira ki naffe twetaaga munnaye katuyamba epasi omuntu gw'oli mu kwogerako ssebo olina okumanya oyo MP2B Lubaga South MP2B muganda waffe aganaga omanyi kagambe bagamba speed y'olulimi kati era ekabambi yali speed y'olulimi naye nga you buy sanitizers mu supermarket ez'enjawulo simanyi amaduuka mwebiri mu maduuka mweziri naye kozesa sabbuuni wa bbulu white byonna kozesa osobola okubeera nga onaaba engalo ne zitukula buli luvannyuma lw'eddakiika 5 onaaba engalo ebyo twasigaliza okukola omala onaabagenda weebake ozuukukaddemu weebake naaba senya maliriza iwayo ekikopo ky'amazzi mu kamwa munda nga kuyingire mu lubuto yingira obuliri weebake zuukuka oyala obuliri weebake kubanga wotambulira wabweru gavumenti nekusanga tulina aba LDU president alina ekigambo kyeyagoseseza nekinyumira yagambye ezo mbisi yagambye mbwe ezo mbisi tetulina kuzikkiriza kuziwa bya muwendo byaffe tezimanyi bikozesa neŋŋamba mu butuufu olaba omukulembeze w'eggwanga yakyokedde kitegeeza babadde basusi babadde basusi You stay home, stay safe. Ate mu kifo ky'okuwugira abantu bagamba okudde waka bwe bakusanga ng'otambula bakusaba yuko ku ssente tegeera bakuleka otambula kale n'obatunuulira n'amaaso negakubalagala naye nga obadde nange Ssesimba tadde oloni wano mu pulogulaamu yaffe tulepuke n'omukyala Nalmas Jacqueline nga mbajjukiza okubeera nga mubeera ewaka okubeera nga mubeera safe munaabe engalo mukozese sanitizers ez'enjawulo gye ziri mu supermarket president yazireka nga nzizire oli waddemba okutambula n'ogenda n'osobola okubeera nga weefunira ku sanitizers ez'enjawulo okufuna sabbuuni ate yaganye n'edduwiro ow'omukubu beera ewaka odduka mu ddiiro lyo okuba pressure kuza president zeyatuyigiriza okola zi sit-ups zonna kozamu ebintu ebyenjawulo okoma omubiri gwo nga mulamu bulungi nnyo ddala ddala oleme kugejjulukukira mu nnyumba mumanyi okulya n'omala okulya n'oyingira obuliri ne weebaka n'ova mu buliri n'ojja ate n'otuula nga tokoze mu kaduyire emmere naye tatambula mu mubiri kati ovaayo n'ojja n'olaba wingizi labako ku ate teweerabira bw'obanga omaze okulaba program obanga tonnaba kulaba sokonyige kagambo subscribe bw'omala okunyiga akagambo subscribe nyiga akade kubanga kagenda kujja ku mabbali awo ate okanyigemu aka notifications kajja kuyambanga nti buli kaseera singa tuba tulina program gye tutaddeyo ojja kubanga olaba wamu naffe nga tuli ludda wa ne Nalmas Jacqueline wamu ne muganda wange Ssesimba tadde oloni twagala nnyo home stay safe keep n'okola ensobi n'omuvinga mu maaso n'ova mu nnyumba yo